Aliku kinana munana kateze munana Chabasa. Onaku lw'eggulo twayogedde ensonga nnyingi. Twagambye nti omuntu azudde okuyitibwa kwe afuna ekintu ekikulira munda mulimu ye ekimusindiikiriza okukola ebintu era kisitula n'okwagala kwe ne kireeta okunyumirwa kw'ekyo kyakola nga ne bw'aba akikola anyumirwa kijjawo n'okwagala kw'emmere n'otulo. Abantu ab'ekikulu ekyo banjawulo boogeza bumalirivu. Tebalina biseera bye bakoleramu kubanga bo tebakola mirimu bali mu kuyitibwa kwabwe. Omusajja Simon Peter yali musajja muvubi ow'omu Bayibuli naye nga mutiitiizi, naye bwe yazuula okuyitibwa kwe tewali yali asobola kumuyimiriza era bwe baali bamukuba amayinja okumutta yasigala abuulira. Okwagala kuno kukira n'okufa. Kubanga omuntu akufunye abeera talinayo kintu kirala kyonna kyatya okujjako okubeera nga tali mu kuyitibwa kwe era waakiri omugoba oba omugjawo naye nga ye tayimiriza. Okawulidde ako nga ye tayimiriza. Fuba nnyo nga bw'osobola ozuule ekintu ky'osobola okukola nga ne bwe kuba kusoomooza kutya osigala okikola. Simon Petero yabuulira enjiri mu kkomera, ebweru w'ekkomera, ne bwe yali akubwa amayinja okufa. Kubanga bw'ozuula okuyitibwa kwo n'okufa tekuyinza kuyimirira mu kkubo lyo. Tugende mu maaso. Tosobola kukyusa nsi na kubaako ky'okola mu mugigi gwo okutuusa ng'ebintu byonna tebikyalina makulu okuggyako okuyitibwa kwo. Obuwanguzi bwonna buteekwa okubeeramu obwagazi munda. Kubanga singa weesanga ng'olekedde awo okukola by'obadde okola n'osanga ng'okyali musanyufu, omanya nti biri by'obaddeko obadde weerimba. Ekintu bwe bakiyimiridde n'osigala ng'okyali musanyufu, omanya by'obaddeko obadde weerimba. Tobadde na bwagazi mu kiri ky'obadde okola. Omuntu ategedde okuyitibwa kwe n'azuukusa mu ye obwagazi asobolera ddala okukola enteekateeka emusobozesa okutuuka ku ekyo ky'ayagala. Ekyo kitutwala ku mpagi yaffe eddako gye tugenda okutandikako enkya, empagi yaffe ey'okuteekateeka. N'olwekyo mbyonna tugambye nti obuwanguzi bwonna buteekwa okubeeramu obwagazi munda, kubanga singa weesanga ng'olekeddeawo okukola by'obadde okola n'osanga ng'okyali musanyufu, omanya nti biri by'obadde okola obadde weerimba. Tobadde na bwagazi mu ekyo ky'obadde okola. Omuntu ategedde okuyitibwa kwe n'azuukusa mu ye obwagazi asobolera ddala okukola enteekateeka emusobozesa okutuuka ku ekyo ky'ayagala. Ekyo kitutwala ku mpagi ey'okuteekateeka gye twagala tutandika olwaleero. Ensobi ezisinga obukulu oba ensobi esinga obukulu gy'oyinza okukola naddala mu biseera nga bino kwe kulemererwa okuteekateeka engeri gy'oyagala obulamu bwo butambulemu. Era singa olemererwa okuteekateeka awo obeera oteekateeka kulemererwa. Okawulidde ako nti singa olemererwa okuteekateekwa olwo oba oteekateeka kulemererwa. Ebintu byonna bye twagala okutuukako mu bulamu, oluvannyuma lw'okubimanya tuteekwa okuteekawo amakubo oba okuyiiya engeri yonna gye tuyinza okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Kyokka mu kuteekateeka byonna bye twagala tusaanye okusooka okwekwata Omukama Katonda, kubanga yagaba obuyiiya n'amagezi
okusobola okuteekateeka amakubo amatuufu era amalungi. Newankubadde tubeera n'ebirooto bingi ddala, naye tusaana okuyiga okuwandiika ebirooto byaffe ku mpapula. Naye tusaana ate okuyiga ebirooto ebyo okubiwandiika ku mpapula. Buli kyolaba kiteeke ku lupapula, kubanga ffe ng'abantu twerabira nnyo bye tuba tulowoozezzaako, ate ndowooza awo tulinawo obunafu bw'amaanyi. Omuntu oga nti ekirooto yakiwandiisa, aga nina pulaani gyenyazo yabadde ki? Singa ogenda mu maaso n'okukola ebintu ebitaliiko nteekateeka nnuŋŋamu ng'okuwandiika, ebiseera ebisinga ofiirwa nnyo. Kyokka ate olumu oyinza okulemererwa n'okutuukiriza by'oba olowoozezzaako, anti munnange tolina bwe wabiwandiika. N'olwekyo okuteekateeka mpagi nkulu nnyo mu kutuuka ku buwanguzi mu bintu byonna. Kati kiki ekikulu ekiri mu kuteekateeka? Katonda agamba nti anaawanga omukisa enteekateeka zaffe. Kale buli lw'oba n'ekirooto kiwandiike. Ojja kulaba nga amakubo gatandise okujja gy'oli, kubanga buli lw'oteekateeka Katonda alambika engeri gy'oyinza ate okutuukirizaamu ekirowoozo ekyo. Omuntu bw'aba nga tali mu lugendo luluubirira kutuuka ku kintu kyonna, tasobola kufuna kulambikibwa kwa Katonda. Okawuliddaako? Omuntu bw'aba nga tali mu lugendo luluubirira kutuuka ku kintu kyonna, tasobola kufuna kulambikibwa kwa Katonda. Wano bangi beesibye nnyo mu bintu ebitabayamba kukula. Bw'obeera mu kintu ng'olaba tokula, tekikugasa kuyisa biseera kubanga okyagala oba tokyagala. Manyaawe enteekateeka eyinza okukaluba. Tweyongere mu maaso. Ebiseera bingi tulemererwa okufuna obuwanguzi obutonde kubanga tetumanyi ddala kye tulina kukola. Bw'oba tomanyi kkubo lyo ettonde, kiyinza nno okukubeerera ekizibu okumanya w'olina okuteeka amaanyi go. Era oba weetaaga kusaasirwa nno okw'amaanyi, kubanga ekkubo lyo ettonde tolimanyi, olw'amaanyi ogenda gateeka wa? Era ebiseera bingi biyita nnyo ng'okola, naddala ate ebintu ebitakuzimba, ebintu by'otayagala. Ekintu ekisinga okulemesa naddala omuntu okuteekateeka obulamu bwe ne kimulemesa, kwe kunoonya ennyo ensimbi. Okunoonya ensimbi ate kwe kutulemesa. Ngenze nkitegeera nti okwagala ennyo ensimbi ate si kwe kuzifuna. Okawuliraako? Okwagala ennyo ensimbi si kwe kuzifuna. Naye okuyiga ebifuga ensimbi, n'omanya ebifuga ensimbi, n'obiteeka mu nkola, mwana wange, ensimbi ate zo zisobola okukusanga.